muzuule mulabe bye twogera munnange si byaffe naye kye kituviideyo naffe tukwatwako mu ngeri emu oba endala. Nadia muganda wange bangambye nkusiibule, bangambye nkugambe buli kimu kyenjagala. Mbitiwere Lubega Aisha mwana we Butambala nkyezaalwa. Muganda wange Nadia mukunyolwa ndisa abaana babiri, ndisa abaana babiri Nadia. Nsaba Mukama ampummuze mirembe najja nga nze kkolera abaana bange. Ne taata wange yafaako nga simulabyeko nga ndi ku kyeyo eno. Baganda bange abalungi mbasiibula. Ndi wano baganda bange bafa dda ndi nabo wano bannange. Eddoboozi lyanjogera lino Nadia. Ebbanga ettono lyenkulabiddeko nfuuse muganda wange. Chansi gye bampadde yakwogera naawe omuntu omu. Bangambye mbagambe buli kimu kyenjagala Oluganda. Oteekenga mu ssaala. Abaana bange bali baana babiri, omuwala n'omulenzi. Omuto namuleka wa myaka 2 najja ku 2018. Abooluganda mweraba nakuwa omulanga wasenga Kulanama anyambe teyanyamba. Osanga singa naddukira ewa Mama Fiina yali nyambye ne nagamba buli anaabaana ekizibu anaddukira wa Mama Fiina engamba kangendeke wasenga Kulanama emwami Kabona banyambe. Mama tebanyamba Nadia bagiwuliriza bulungi nnyo naye munnange tebanziramu. Wowe abaana bange bannange nfudde nze, nfudde n'ennaku ennyingi ennyo bannange kino nzikirabanga. Bulijjo mpulira babyogera boogezi abooluganda naye nkikakasiza. Ndi wano n'emirambo 3 maama nze. As before bulijjo muwulira era nga mulabanga mugoberera nnyo ebintu byezaakola. Owasinga gye nalaga yali nnyambye naye akaseera kebabadde bagenda okunyambiramu Mukama wantwalidde nze maama. Omunaku waabwe nze nga ndabye nnyo nfudde nze. Munnange buusi yange ogenda kunzita naye temwali nzise amaze sina musango. Emirimu mbadde njikola bulungi nnyo buli kimu nga nkikola naye maama endiga yaleeta obuzibu. Nzaani ayonse endiga egudde ensingu nsaani. Nadia muganda wange baganda bange bonna bandabire tobamanyi ndi mwana we Butambala nze nva mu Mpigi. Myaka gye mmaze ku kyeyo temmenyekedde sibirabyeko sibimanyekedde sibirabyeko ebifaananyi abo bibadde bitya nange obwana bwange okubiri obwo. Nadia bandabire nnyo bannange abooluganda. Inalayi mama nfudde nze taata wange yandekawo kati ate nange ngenze. Naye ab'emikwano muteekenga mu ssaala zammwe, muteekenga mu ssaala zammwe maama Nadia weebale kunwanirira. Ne munnange biganye ebbanga libadde ttono nnyo. Ebbanga libadde ttono nnyo Nadia maama bangambye nkubuulire buli kimu kyenjagala. Bampadde omukisa gwa namba emu bwetiyo
bagambe gwe mbambulira era munange ndi nabo wano nese bannange nkoze ntya munange amagezi obadde ogampadde nenga senda wempita mukwano era bulijjo nnwanirira naye nga n'obudde tebwampa obudde bw'essimu obadde obulaba nga tebabumpa munange naye ekiro kyonna nazizeseebase maama bumpe nga ngenda olwaleero luno maama munsabire balema okunzita obubi balema okunnumya nsaba mukama nnyambe bakunzija mubulamu bw'ensi eno banzite bulungi nga tebannumiza saagala bannumye njagala okuba kuntema bantema ejjambi omulundi gumu kugamba balema okunnumya kubanga kijja kunnuma nnyo sirina musango sirina gwe namba sirina buzibu bwonna naye najja kunoonya sente zezintuusiza ku kino kyonna nendeka abaana bange bangambye nkugambe mbojja kunsangayo neŋŋamba maama wajje mba nkugamba jojja okunsangayo byonna ffenna lyekkubo ate nabo gye balaga maama ndajanye nnyo nga baŋŋamba ebigambo ebyo naye mbagamba munsonyiwe baganye sirina buzibu mbagambye ngenda kweyongera mu maaso okuyonsa ekisolo nali kiyonseza ebbanga lyenkiyonsereza naligeze mu maaso n'okukiyonsa mbadde ndaba nnyo social media eyo nga ngibeerako nnyo ndaba abantu Nadia naawe kwe nnakujja munnange SD4 naye mbadde mulaba osanga senga gye naddukira mafiina yagala okuyamba abaana abalinga nze kubanga gye bali bannange mu nsi zino ez'abantu bano naye maama abaana baganda bange mulekerawo okujjokola temusobola kulaba kyendika essaawa eno naye singa mbadde musobola mwali kirabye kyembagamba mwali kirabye ab'emikwano Nadia oyo gwe nateeka ku profile pic yange abaddeko mukwano gwange naye ali mu nsi ya Omani bw'obanga ozeemu n'omulaba omundabiranga zizowadde musiibula chance bampadde yiyo yokka era gwe essaawa eno gwe ngenda okwogera nawe mukwano kiggwe bwe baliwo n'abantu maama ndi ne baganda bange abafedda maama sibamanyi ndaba mirambo nze giigino wano mu kayumba bulijjo simanyi kikirimu nga manyi oba atereka mu ki